Ffe ng'abalonde tusobola okutataaganya emyoyo gyaffe nga twenyigira mu bintu nga omulugube, okululunkana, okwagala ebyamangu n'ebyakagwirawo. Kati awo ne tutandika okukombooza n'okukola emikolo egy'enjawulo egireetera emyoyo gyaffe okutawaana era okukakana nga tuli mu mbeera mbi. Kale nno bwe kityo okwanika ensonga z'empewo ezaali badde ez'ekyama n'ozaanika mu lujjudde kisobola okutataaganya omwoyo ogwo. Jjukira jjo n'emyoyo gyatwekisize naye n'osanga omuntu addidde amayembe agakubye ebifaananyi agakutte vidiyo agaanise, basiba mayembe, bakola mayembe, bazimba mayembe naye nga byonna biri mu vidiyo. Ebyo bitataaganya empewo. Addidde abalongo abaanise. Empewo tezaagala bintu bwe bityo era emyoyo egyo mudda gikyankalana.